kano bajjaka kusaliramu Sewanyana MP we Makindi oba Makindi ki nkutegeeza n'olubuya yakugamba passport ebe kuli kumpi wandi badde ogenda mu exile ng'obudde bukyali nkiddamu Sewanyana nanyini wino goba akwata ne Honorable Segirinya ngo passport ebe kuli kumpi ng'osobola okuyita ku border yonna ye Uganda fulume gwange eryo ng'obudde bukyali bw'otafuluma ne bakwata Sewanyana toliddamu kulabikako oyinza okufundira mu kkomera oba n'ofiireyo nga Segirinya bwe yafa ekyo nakyo nkimaze katugenze mu security alert Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wano okutegeeza ebigambo bino obiwulire nga biyita mu by'okwerinda bangambye nkutegeeze ebigambo bino bitegere bulungi nnyo ekisokera ddala bangambye nkutegeeze nti mu kibuli kino ky'okola nga tugenda mu kalulu akajja beera mwetegefu nti ogenda sanga emiziziko eminene nnyo n'obutakukkiriza kukuuta kadingidi kaakusaba bululu mu bitundu bisinga eby'eggwanga ekyo Muhoozi yakikoze ne kitaawe ne ttiimu ye yonna gye bagenda okuteekateeka oba enteeketeeke eno security alert Mr. President wonna wooli njagadde nkutegeeze nti fuba okulaba nga weeteekateeka Muhoozi Kanyerugaba Diddiggi batudde ne bategeeza nti bate banatuukiriza nkola yaabwe bayinza obutakukkiriza genda campaign nga bitundu bisinga obungi by'eggwanga bagenda kulemesa security alert esooka njagala obeere ng'okimanyi eyokubiri Dere Drinking General Tulevu Tuswigiri era yategeezezza nti essaawa yonna yandiyagala okukwata ng'era bwe nali mbyogedde omwezi oguwedde naye ng'agamba nti ayinza okukwata wakati mu kalulu nga kengedde obanga mulimu okuba campaign n'akukwata ekyo nakyo beera ng'okimanyi lwaki ayagala kukwata in the middle of campaign kubanga akimanyi bibagoba bikyalimu obuzibuzibu bitya security alert yokusatu Muhoozi era alina enteekateeka ekuteeka mu busibe obw'omunju Muhoozi alina enteekateeka ekuteeka mu busibe obw'omunju kituyita house arrest oba n'akuteeka under house arrest nkiddamu General Muhoozi Kanyerugaba alina enteekateeka ekuteeka under house arrest eyo nayo weeri nayo gitegedde kati abasinga obungi mbalabeko ku social media nga mugamba etteeka lya UPDF Act nga lidduka nnyo kandi nnyonnyole wano mudaki ngenda kunnyonnyola katono nnyo nga nkomekeza kano ka security alert nzijeko endala mukulu Joel Ssenyonyi babe ba parliament mwenna abali mu parliament ya leero mbategeeza eyo UPDF amendment bill gye baleeta tebagireeta nti egenda kukola ku Bannayuganda basinga obungi no their main target is Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine yensonga lwaki egenda kuyita ku speed ya yiriri but enforcing with immediate effect kubanga bagala gikozesa to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and with immediate effect to dissolve and to ban National Unity Platform the moment liyitamu genda otunuulire facial expression y'aba minister nga bapresentinga oba badefendinga otunule body language ne facial expression ya Naabatulege Anita Mongi gyakamingamu abantu down n'engeri gyaba blocking obutayogera ku nsonga eyo kikuwa ekinyusi kyenkugamba what they are planning kubanga bakimanyi ekyo nakyo njagadde okitegere Mr. President mukulu Joel Ssenyonyi tebakubuzaabuza etteeka balisindiikiriza tuleme kutuuka mu gwa musanvu nga teriise kubanga baagala kukwata president n'ekibiina bakibaningire with immediate effect. That is the cause. Tekiriko mbalina kye bagenda okukikozesa ekirala batagetinga president. Ekyo nakyo nkimaze. Alright, tugenze ku namba 4. Mr. President jala kutegeeza nti nga bwe twakutegeeza nti ekitongole ekiramuzi ekya Judicial Commission
era nga akikulira ndowooza oba akulira oludda olulamuzi lwonna ekiwayi ky'obulamuzi oba judicial Chief Justice Wunye Dolo ali ku mudumu gwa mundu nga takyasobola kwekyusa okukola ekintu kimu kyakola byabwe balina kukola mulagira. Abasajja bano balina enteekateeka nti naawe bagenda kukwata naye bajja okwolekeza era bajja kwolekeza Masaka. Lwaki? Kubanga fayiro zonna ezirireted kuggwe n'abantu ziriruddawa ziri Masaka. Jjukira nti Chiriyo Wachiwanuka Attorney General gw'olabyeko mu Parliament nga defendinga era n'atuuka n'okugamba nti High Court tesazangamu buyinza bwa court martial kuwozesa abantu mu kooti y'amagye. Kikuwa kyakuyiga ki? Nkiddamu. Mr. President, mmanyi nti session za Parliament ezo n'ozirabye. Olabe bulungi nnyo Attorney General Chiriyo Wachiwanuka ng'agamba nti kya bulimba High Court tesazangamu kooti martial kuwozesa abantu ba bulijjo. Kiki ekiri mabega wa kino? Chiriyo Wachiwanuka, Karugire, Odrek Rwaboogo be balonda abalamuzi bonna abali mu Uganda essaawa zino. Era abalamuzi bonna bali ku orders za Karugire Odrek Rwaboogo mu kuvuluga, mu kusala emisango n'okusiba abantu. Kati n'abalamuzi abali Masaka bonna basinga obungi bali ku orders za Odrek Rwaboogo, bali ku za Karugire na Chiriyo Wachiwanuka. Na bwe butyo basazeewo nti babakutte bagenda kutwala mpaka Masaka nga kibagezaako okuyimiriza kwe kuba nti tebaagala wenyigire mu bintu mu nsonga za ggwanga. Opulidde bulungi nnyo. Era emisango gyonna eginakuggulwako gigenda kubeera mijweteke eyo namba 5. Gyonna gigenda kubeera mijweteke. Those are forged cases. Already nga emisango bwe giri e Masaka gyonna nga mijweteke nga bumukitegedde bwe kigenda okubeera. Kati wano Mr. President kano njagala okawuliriza bulungi nnyo ka mukaaga. Njagala okawuliriza bulungi nnyo ka mukaaga. Kano ke kalimu okulya n'okkomba essowaani. Okusinzira mu meeting gye baatuulamu gye bayita General Command, ate yali General Command oba High Command, I'm sorry to mention. Okusinzira mu High Command gye baatuulamu ate yali High Command kuba High Command etuulamu ba full generals. Naye eno High Command yawe yatuulamu ba commandants aba battalions ez'amagye. Kitegeeza their main issue is to get orders or to instruct the commanders to get ready or to get ready for orders which are going to be implemented later. That Mr. President kano kawulire bulungi nnyo. Didigi mbu yenga ye n'otuswiriritwe mu mbeera eno gy'alimu nga sinagenda kwako. Didigi n'otuswiriririkwe ne mu mbeera mwali eno. Mu mbeera eno mwali. Oyo the drinking general oba genetically modified general mu mbeera mwali. Ngenda kugamba ekyokuna kansooke kakuddire mu mbeera mwali eno. Wolabira omuntu nga gumukotte ebigere kasitula nga alumye mumatu n'otusuli nga tuzze bwe tuti ng'omanya nti awo aliwo ku mpaka naye ng'agamba sandi badde wano essaazi na alumye mumwa bwali naye ng'otusuli tulinga twansumaaki kuba ensonzi otusuli tuno tuli wano nga omuntu walumirwa omumwa ng'otusuli tuno tuzze waggulu bwe tuti nga n'amaaso agasibe kitegeeza baamuleeta buleesi naye nga nateekeddwa kubeera awo. Kanka mwetegereze nnyo njagala mwetegereze wano guno eno face wasigadde mbi njagala mwetegereze wano tuno otusuliri twensomaaki tuno twensonzi tuno otusuli tuno twahitira
njala muteeko nnyo focus. Mazo take our focus kati mutegedde oyedere drinking general Muhoozi Kainerugaba kati mukana akomukaaga kikyayagala Mr. President kansoke nkusabe ne wavaayo jeno yenna oba jeno oba kopolo oba kano oba mu UPDF ranks najja nakola ataka ku national platform oba nayo nakola comment ediminga oba edisinga ngekudisinga oba edisinga enkyukakyuka mutulekere ffe tomuddamu lwaki waliwo akatego kaakano kanchidde Mr. President waba omujasi yenna najja nakola statement ng'ekulumba oba edisinga struggle oba ekuvuma oba ekulumba ekibanda kya national platform ngenda kusaba tomuddamu mutulekere. One, ngenda kusaba n'obuwomeefu focus yo ebere ku manifesto y'Abannayuganda. Ngenda kusaba Mr. Focus yo ebere ku main manifesto yo yogenda okukolya Abannayuganda. Entalo zonna ezisigadde zitulekere. Kazibeza didigi, kazibeza ani, kazibeza politician bonna ffe zitulekere awo twakujja twakuteeka ngulu bwe tuti. Kati ezi entalo zitulekere. Kati didigi alina akanyebwa ke yataddeyo nga bali mu kuŋŋaana lwabwe yagambye anti alinda Kyagulanyi Ssentamu akole ensobi yonna alumbe omu ku b'amagye abanene mu gavumenti anaaba avuddeyo n'akola statement erumba ekibiina kyo berumba Kyagulanyi kennyini obanga eri against okukyusa obuyinza mu mirembe oba okutiisatiisa Bannayuganda wagenda okulagira bajje bakukwate with immediate effect era n'abalamuzi balabagidde ekyokukola era bajja ku transferinga bakutwale mpaka oba nabakwagadde era nga tebagenda kuta oba okuta mpaka nga campaign za 2026 ziwedde. Jjukira nti abalamuzi bonna bajjaja abalondibwa right now bonna nkugambye baselectingibwa Kiriwa Kiwanuka ne Karugire ne Edric Rwabwogo. Kati Mr. President okwewala ffe entalo zitulekere ffe twasalawo katulwane entalo zo gwe focusinga ku bizibu ebiri mu Bannayuganda ne manifesto zino entalo zitulekere taata tukusaba. Entalo tuzirwanira bwerere tuzirwanira ku bbanja lwe tuba tuloota nga lwakulumba tugenda mulumba ezo z'entalo zitulekere ne kuloni tuziwakula ntusame entalo zitulekere gently gwe sigala ku manifesto yo ne mukulu oli Nyandwe Yoseferi bana basigadde bonna batulekere kubanga tuli mu kategori yaabwe kiba kiwedde ekyo kanfundikira na bino wammanga. Ntegezeddwako ntegeeze Bannayuganda bonna abawangala mu kibuga Masaka oba mu bbendo ly'e Masaka nti abasajja abatufuukidde ekizibu oba ekyambika e Masaka mwe muli DPC w'e Masaka amanyikiddwa nga asiimwe. Ono master planner ali emabega wonna okukwata ba foot soldiers n'abaana bonna b'enkyukakyuka nga yambibwako Ossi w'Ennyendo saako ne Ossi w'e Masaka. Mbategeezezza mwenna Bannayuganda n'abantu abali Masaka DPC w'e Masaka amanyikiddwa nga asiimwe ye master planner ku biragiro bya Muhoozi n'ebya mukulu Lukanga omukulu Mpuga Mathias saako Ossi wa Nnyendo n'owa Masaka bano be bali mu bikwekweto by'okukwata ba foot soldiers bonna bebajje mu bitundu byonna biri mu Masaka saako n'abava e Kampala olw'ensonga nti bafuna orders okuva wa Didigi okukola ekintu ekyo.
obufunze security alert ziwedde kati njagala tugende we mwagalira video bulungi nnyo mujulize bulungi nnyo video obutongole tandise era ntandise bwenti kansoke nsemu n'omukka ngenda obagamba ekigambo kino mukiwulize bulungi nnyo Parliament nge mugira bulwalero ngira kusoko kusaba comrade mwenna abakola ku social media platform ezenjawulo ngoli wanchuka chuka comrade yenna ngoli wanchuka chuka please tokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi at the particular moment right now nkusaba togeza nokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi right now Nemamba Parliament kati abatonotono abaliyo don't watch sete serezoyo esawa zino bayisamu bintu bingi nnyo naye bimwe biyisibwamu nga tebyogeddwako kiyinza otwafekitinga kitya kyetuyita okusoma etteeka omulundi ogusooka mu Parliament kiri crucial nnyo oba kirungi nnyo okubanga leader of opposition bamba oluvuganya babeera olwaki bafuna obudde okuyita mu mateeka ago n'okumanya ebituli ebigalimu ne bategeeza eggwanga kibandi badde tebatutegeeza mu ntandikwa nkiddamu etteeka bwe lireetebwa babbiri bwereetebwa okusomera mu Parliament wadde twali tusuggestinze nti Mr. Joel Ssenyonyi ne bambi ba Parliament tebagendayo twali tukisazeewo tebagendayo naye ate kyankizo nnyo bo okubeerawo ku mulundi ogusooka ng'etteeka eryo lisomebwa olw'ensonga bafuna omugguukiriro oba bafuna ebyama ebiri mu tteeka eryo n'okumanya ebigendererwa byabwe batutegeeza then kati bamala obitutegeeza tubitegeera bulungi nnyo kati olunaku lwe bagenda okuyisa etteeka eryo awo tubasabira baveeyo bonna era n'abagenzeeyo ku lunaku lw'okuyisa etteeka eryo oyo gwe mba mwambalira nga nenda bugisimufungize temwetaaga lukusa era tujja kubategedde nti oyo atuliddemu ki olukwe ne kati currently ng'etteeka lyasomeddwa mukulu Joel Ssenyonyi ne banne abatono ababaddeyo babadde balina okubeerayo okulaga eggwanga buzibu ki na bituli ki ebiri mu tteeka lino ekyo kyo njagala mukitegere bulungi nnyo temulumba Joel Ssenyonyi temulumba Parliament abali essaawa zino wabula olunaku lwe bagaa nti bagenda ddiisa anaabeerayo yennyini mumwambalire kubanga abatuliddemu olukwe ekyo mukitegedde bulungi nnyo era neyakoze video nkusaba ogidiriitingeyo tovuma musajja mumwesonyiwe kubanga tulina ebintu bingi byatujja kutegeera singa teyagenze oba singa teyabisomye oba singa teyemulugunyiza mukitegedde bulungi nnyo so tumuleke asooke awulirize lwabula olunaku lw'okuliriisa singa bonna balabikayo tumanya nti kabaka tuweddemu baba tuliddemu olukwe ne kati kati please omusajja tumuleke akola omulimu gwe ogw'okusooka okukuba ebituli n'okola ebintu engeri gye bitambula then ku lunaku lw'okuliisa awo waddemba okupulinga abantu be bonna nabanga akoze eki abajjeeyo tukkiriziganyiza mwebaliyo okumpuliriza kati wano wali okulya n'okukomba essowaani ku tteeka eryo kambaddizeeyo ddala manyi nze nzijja ne information nga njagala ngikuwe ogiggwe ennyalwe bulungi nnyo nga njagala ngikuwe ogiggwe ennyalwe bulungi nnyo olyoka otegeere wawe tukoze eki kati tugenzeko mu forensics katono Museveni yagenda mu nsiko n'abasirikale be abafulonasa mumpulire Museveni yagenda mu nsiko n'abasirikale abafulonasa era nga bayeekera bwe bamala okuvaayo
ne beetuuma NRA, National Resistance Army. Ne beetuuma National Resistance Army. Bwamala okwetuuma National Resistance Army nga amagye ago na buli kimu kya Museveni. Mu 1995 nga Museveni akola constitution eyiye manifesto constitution owa yakola notebook eyiye mwafugire gwanga. Lwakyusa amagye gajja mu National Resistance Army n'agafuula Uganda People's Defence Forces mu constitution ya 1995. Ompulya bulungi nnyo bwe gafuuka national gafuuka UPDF. Naye yakugamba nti amagye gage era gage eri personal property. Kati nze mbuuza okuva mu 1986 mpaka njala ku analysis nawe nyinyi oti bamanyine amanyi ngenda muwabya okuva mu 1986 okutuuka mu 1995 waliwo enjawulo ya myaka 9 nga amagye bagayita National Resistance Army. Mu 1995 begafuuka UPDF. Are we together? Yes. We baali beetaagisa ennyo court martial. Court martial yali yeetaaga kati oba yali yeetaaga kuva mu 1996 mpaka 95. We baali beetaagire nnyo court martial oba UPDF Act baali bagyetaaga nnyo ddi. From 1986 up to 1995. Dili bali betage nnyo court martial. Mu 1986 bava mbuyekera bali disorganized ba abambali anirule. Mu 1995 bafuka UPDF. Era abambali anirule do bali betage nnyo court martial. So koteka wa comment. Tuli mu forensics okuva mu 1986 mpaka 1995 n'olwaleero 2025 di lwe baali beetaaga ennyo court martial. Nze nkugamba court martial baali bagyetaaga nnyo okukola mu 1986 mpaka mu 1995. Myaka 9 olw'ensonga amagye ago gaali gava mu mikono gy'omuntu nga gafuuka eggwanga mwalimu abantu ab'emitwe eminene. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bwe gamala okufuuka UPDF mu 1995 kitegeeza baali bamaze okugateekateeka okuba nti gabeera mu bantu era gasaavinga eggwanga ku orders. Ndi wano kutegeeza nti ekintu kye bayita amagye ekisookerwako bakiyita discipline and order. Empisa n'okugoberera ebiragiro. Discipline and what? Bire bintu bibiri. Ekintu ekiyitibwa amagye bagoberera nnyo discipline and order, empisa n'ebiragiro. Yensonga lwaki baga nti order ya jeshi ni moja o order ya mkubwa ni order. Osizoreye order. Nti order ya magye ba order te order y'omukulu jatoye togiddamu era ogigoberera. Era bw'ogaana okukola order y'omukulu ogenda mabuusu. Ekigambo mabuusu kya Luswayiri naye nga kyamagye bakimanyi bulungi nnyo nti bw'ova ku biragiro bya mukama oba ebyamagye bakuteeka mu kkomera oba mwandandaki ne bakukuba embooko oba ne bakujja mu service emyezi yo bakusiba kubanga ojeemedde ebiragiro. Ompulira bulungi nnyo. Ekintu ekikyasinzemu empisa bakiyita magye. Bagoberera order biragiro, discipline z'empisa.
Oluzo newankubadde mu kaseera ako abasirikale abasinga bafunamu mental disorder olw'entalo ze babeeramu n'engeri gye babayisaamu n'ebintu nga bwe bimanyi nga beetaaga counseling. Ekyo nakyo weekiri. Kati nkujja mu 1986 mpaka 1995 ne current olwaleero. Kati tugende mu maaso. Omanyize njala nkunyonyera ekintu kino kitegere bulungi nnyo kansubire timutegedde. Lwaki olwaleero mu 2025 lwe baagadde amagye gasigale kooti y'amagye esigale ng'ewozesa aba civilian? Lwaki? Ulira bulungi nnyo. Ekisookera ddala amagye gagoberera order ne discipline. Ompulira bulungi nnyo. Civilian nze naawe tuyimiriddewo ku rights zaffe. We self-control ourselves and we controlled by the Constitution of the Republic of Uganda. Ebintu biri byanjawulo. Gwe omuntu wa bulijjo oyina rights zo controllinga ne Constitution ya Uganda ne controllinga ebintu bisatu. Tofuna command. You are not commanded. Oyina rights zo. Mu magye teri ayina command. Mu magye ebira order. Kati mufe ba civilian tuyina rights ezigoverningibwa Constitution ya Uganda. Ompulira bulungi. Tofuna command, toyina goboggolera, toyina kuboggolera okola ki. Era omuntu akwisa uti ng'omuwabira ku police n'omugulako omusango. That's the difference. Ekitali magye. Kati nzize wano mbagamba ebintu nga mwebuzaabuzanga abafuka banaaba. Ne mbagamba tugenda mu system ya North Korea eyampalembaaya. System ya mpalembaaya North Korea ekola etya? Bwozza omusango obanze bwenziza omusango bambonereza mukazi wange, omwana, maama wange, taata wange, omuzzukulu w'omuzzukulu n'omuzzukulu, omuzzukulu nakabiri, omuzzukulu nakasatwe, omuzzukulu mpaka buli muntu yenna asaavinga ekibonerezo ekyo nga nze omuntu omunze nkikoze. Bwe basomedde articles obwaliro buli mu tteeka eyo busoma butya bwefaananyirizaako ku ekyo. Lwaki bakikola? Muhoozi Kanyerugaba akimanyi tasobola kufuga ggwanga eryo nga takozesezza martial law. Ono tasobola kufuga ggwanga eryo. Ono tasobola kufuga ggwanga eryo nga takozesezza martial law. Ono tasobola kufuga ggwanga eryo nga takozesezza mukono gwa kyuma nga gw'amagye, kubanga amanyi ekintu eki order. Tamanyi mateeka. Muhoozi doesn't follow law. He follows orders. That's why he's using the UPDF amendment bill to take over the civilian courts to be controlled under court martial. Lwaki? Katika nkunyunywe. Etteeka lye baakoze erya UPDF amendment tebalikolera bannamagye. Wulira mpulira bulungi. Etteeka ey'amendment bill gye bakola tebagikolera bannamagye. No, bagikolera ba civilian abalina rights okwesalirawo, abalina rights okulondawo, abalina rights okukyusa obuyinza. UPDF terina right eyo. Etteeka balikolera gwe munnansi munnange munnauganda
lwakuba bakiise UPDF no etteeka balikolera gwe omuntu wa bulijjo bakukontulolinge batya. Mulimu akawaayiro akasoma nti ow'amagye yenna n'abamwetoolodde oba mukazi wo oba mwana oba ssenga oba mukwano gwo bwazza omusango naye bagenda muvunaanira muki mu kkooti y'amagye. Kyawukanawo kitya n'ekya North Korea kye mbasomesezza. Gwe omuntu yenna ali related kuwa UPDF bwozza omusango tebakuvunaana nga civilian, bakuvunaana nga ow'amagye. Okitegedde bulungi ekintu ekyo kati mukitandisa okitegeera amagezi gazze kati gatandisa okujja mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati olw'okuba nti ab'amagye bali controlled nga bannayuganda tebali controlled nga n'abalamuzi they can still bagamba no it's wrong. Mu court martial tebagamba it's wrong no. Omulamuzi ali mu court martial ya deciding what to do. Muhoozi kyayagala. Lwaki kyayagala? Kati wulira bulungi nnyo. Katusooke tugende wano. Bill number 15, Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025. Tugenze ku kawaayiro C kagamba where the person is unlawful possession of arms, ammunition or requirements ordinarily being the monopoly of the defense forces prescribed in Schedule 7A Police Act of Classified Stores, prescribed in Schedule 7B to the Act commit over the fence under the written law. Mukitegedde bulungi. Bakugambye nti omuntu singa osangibwa n'ebyokulwanyisa oba ekintu kyonna ekyefaaniza ku bintu by'amagye ng'okifudde kikyo, kino kigwa mu tteeka ly'amagye mu kawaayiro 7A naako akawaayiro 7B era guba musango omuwandiike. Kati wulira wano wansi tugenze ku D, where the person aids or abets a person subject to military law in the commission of conspire with a person subject to military law commits the following offenses. Wulira bulungi nnyo. Where a person aids or abets a person subject to military law in the commission of or conspire with a person subject to military law commits the following offenses. Kemba somedde wali kati wulira mulimu murder, mulimu aggravated robbery. Mwebuuza aggravated robbery gy'ati ate mu UPDF Act. Era lwaki gwe musango oguliwo kati ku baana b'enkyukakyuka bonna aggravated robbery. Era mulimu ne treason. Ndoza mujja tegeera bulungi nnyo. Kati ekikulu kiri luddawa, ekikulu kiri kino wano. Ekikulu kiri kino wano. The head of court martial shall preside at every sitting of the court, and where he or she is not a member, the panel most senior member of the panel as constituted shall preside. Kati nno wulira bulungi nnyo. Bakutegeezezza nti oyo omukulu akulira ekkooti eyo
omukulu akulira kooti eyo ajja kuwanga ebiragiro ebikakali kwa bonna batudde kakiiko ako okukola okusinziira ku bye byaba ayagadde. Kati eno under 15 akawairo namba 15 ku biru eno, the court martial may have as many panels as numbers of members allowed. Mbu court martial ejja kubakkirizibwa okubeerako bammemba bonna be baba agadde okutuulako. Court martial may sit at any place. Court martial esobola okutuula ewantu wonna. Basobola n'okugamba nti kati olwaleero bagudde omusango ku pulezidenti waffe ne bajja ne bateeka ekimeeza kyabwe n'abasirikale baabwe mu maka ga pulezidenti ne bamusalira omusango immediate effect ne bamutwala. So kati yo teriko mbu egenda kutuula wano, yo baba bajagadde ogituuza basobola ogituuza. Kansooke nkubuuza ekibuuzo kimu wano. Okuva mu 86 okutuuka 2025 olwaleero basobola okutuleetera likodi z'emisango bonga court martial ze batuuzizza nga z'abasirikale ba UPDF bazipresenting public ezimanye. Soka webuuza ekibuuzo kimu, lwaki court martial ezze nnyo okutegeerebwa abantu nga batwaleyo bannansi abatali basirikale? Mubadde mugimanyi? Nkubuuza, lwaki court martial ezze nnyo okutegeerebwa nga batadde baana bankyukakyuka? Lwaki? Museveni akitegeddeko nti yaluzinga obuwagizi bwa bannayuganda nga institution yokka gye yasigazanga ye ey'amagye kati yeyina omubeererawo ne famire ye. Kansula mukitegedde kati. Museveni lost the will of people. The only institution which remains in his hands to save him and his family is the army, but mostly SFC. Ngoyagala kutegera kino ne bw'aba akungaanyiza abantu okubajja bitundu ebyenjawulo okukola laale mu kimwetaagisa billions 2.3 okunganya abantu abo obbaliisa obbabeezawo ku laale emu. Kyagulanyi yeetaaga ssente mmeka? N'obukadde obutaano buyinza obutaggwako oba 10. Naye ye okuba laale emu emwetaagisa either kitono nnyo 1.5 oba billion 2. That means automatically Museveni yaluzinga okwagala kuwa abantu n'okuwagira. Kati institution gye yajja nayo mu ntandikwa mu nsawo ey'amagye aga National Resistance Army yokka gy'alina okubanga gy'agenda okukozesa omutaasa ne family ye, nothing else. Atakimanyi ojja kirootako ojja kitegeera. Manyi kuno kwali Museveni, you lost the will of people. The only institution which remains in your hand is your army, which yourself started or recruited since 1980s up to today. Although you have been changing goals or goalposts from different angles by hiding the information from the public, whereby you went on to create parallel structures within the UPDF, like CMY, ISO, SFC, PP, UCG, nani, to protect yourself because you know you can't manage the law. You are against the law. You a law breaker. Kati nza mukitegedde bulungi mwekibanjujula. Kati Museveni talina kwagala kw'abantu okwagala kwamuvamu. Ekintu kyokka kyasigazizza bakiyita magye. Yensonga lwaki agenda kukwata buli muntu ng'amuteeka mu kkomera nga yeyambisa amagye, kubanga akimanya abalamuzi abamu tebali ku sayidi ye n'ebintu bakola tebikkirizibwa. Kati wano wendabidde n'abatulega Anita Amonge. You will receive this video. If I'm not mistaken, you might be watching right now. I'm here to inform you that you are not the first person
who are presiding over that parliament. And you are not going to be the last. Remember, if you dare work on orders of Museveni to instruct or to influence all MPs to help Museveni and pass that UPDF amendment bill, you might be among the people who are going to be tried under the court martial. Even before, you might be dead. This is Lumbuye speaking. You are going to be among the people who are going to be tried in court martial. Nchiddamu bakozesa okugenda okuyisa etteeka eyo naye oyinza okuba awamu ku amateeka ekkooti begenda okukozesa